Poliisi y'e Mukono eri mu kufefeta omuzigu eyakakkanye ku Director wa Student Affairs ku Uganda Christian University ono n'amutemula nga omugenzi yetumwebaze Pamela nga mutuuze mu Gwafu West mu Seta Ward mu Goma Division mu Mukono District nga okunoonyereza kulaga nti olunaku olwaleero nga 11 February ssaawa 8 nga bukya omukyalo ono yasangiddwa mu buliri bwe. Abaana be n'omukozi ono baamuyise nga tayitaba ono ne bamuddusa mu ddwaliro lya Namirembe Church of Uganda era bano ne babategeeza nti omukyalo ono afudde. Kigambibwa emabegako awo omukozi w'ewaka yalabye omuntu atannamanyikwa ono eyabadde ayambadde ekiteeteeyi kya jiini, engoye zino zaabadde za mugenzi awamu ne stockings ng'abasirikale baffe batandise omuyiggo ng'era bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti eyeenyigidde mu kikolwa kino akwatibwa. Disappointing you. I thought you were not writing a different report. She preached in the community worship. That's what I can say about her. We lost a man. She's a big pillar to the UCU fraternity, to the sports fraternity. She's someone who's very free with students. When things are flying, she comes. She's a business woman. She'll leave behind. That's what I can say. And praise just for her so trusting us. Your names? Linda, Student at UCU. yeah, and the scouts, as well as the captain.